nawa sente zange David International anfunira omulimu bwe namawa okuzimuwa na blockinga. Nawa sente zange David International andi Uganda nansubiza okundeeta wano mu UAE bwe namala okuwa sente zigwayo ebisale byansalira na blockinga. Aviator namuwa sente zange okunoonyeza omulimu yangamba asobola okunoonyeza omulimu nansaba omuwendo gwa sente West nenzimuwa anoonyeza omulimu nebo namala okuzimuwa ne zigwayo na blockinga takyagala kwogera nange namugamba ndeete okuva Uganda andeete waneena anoonyeza omulimu nakkiriza nambuulira ebisale nembimuwa sente ne zigwayo bwe zaggwayo takyagala kwogerako nange njagala buyambi. So mwenna abatulaba bali ku Nyondo Media tubalamusizaako abasubscribinga ku YouTube channel yaffe mwebalire ddala n'abasobola okutufollowinga ku mikutu egy'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram omu ne Facebook namwe mukola kyamaanyi. Olunaku olwaleero njagadde okuyisaawo message eno eri abaana naddala abaana abawala be basinga okutomera mu zino ensonga wammanga. Ekintu omuntu okubba nabbira mu linnya ly'omuntu omulala kibaddewo ebbanga n'ebbanga. Babbidde mu mannya g'abantu abanene, babbidde mu mannya g'amafiina, babbidde mu mannya gaani, babbidde mu mannya gaani. Kyava dda tekigenda koma. Wabula message eno kegende eri abantu mwenna ababalina kye mwetaaga ne musalawo munoonye ku bantu ababeerabeeranga nti nsobola okukolera kino, nsobola okukolera kiri naye nga yeeyise David International oba nga yeeyise Aviator. At the end of the day noonoonya omuntu oyo nga tosobola kumufuna oba n'osanga ng'ate muntu mulala nnyo. So abaana balina complaints nnyingi beemulugunya nyambo ntimbira ono nyambo nnoonyeze ku ono namuwa sente zange. Rozet waliwo mukwano gwo yaŋŋamba nti muli baaluganda yaŋŋamba nti mukwano gwo naye yaŋŋamba agenda kunfunira omulimu ne mu 10,000 naye kati takyagala kwogera nange bambi yogerako naye. Nze mbadde nteesa mu bulungi bw'obanga olina omuntu akugambye nga temunaakujja gye tuli ku complaininga, bw'obanga olina omuntu akugambye nti nze gundi nsobola okufunira omulimu nga bw'okwata obuvunaanyizibwa n'ojja gye tuli n'ogamba nti gundi namuwa sente zange naye yagaana okunkolera kino. Nze mbadde nteesa nti leka omuntu yeeyite David International. Better very careful. Yes, waba David International soka weebuuze nga onakujja wa Nyondo Media nti ate David namuwa nga tonnaba soko gy'obuuze nti Rozet David oyo njagala andeete yaŋŋambye ngenda kumuwa sente West ne West naye anandeeta. Then netulaba ennamba eyo netwogera n'omuntu oyo netulaba ddala kituufu David International kubanga David taleeta abaana wano. Aviator International, David International taleeta abaana wano. Aviator taleeta abaana wano eno sikiwulirangako. Tebafunye abaana mirimu ze sikiwulirangako era sikirabangako. So abaana abajja nga mukaaba ebiseera ebisinga nja gubasalira ddala abaana ab'obuwala. Abantu bano eno baddira abantu be bamanyi nti balina obuganzi nti ensi ebaagala abantu babaagala babamanyi ne beeyita amannya ago ne bakosa that very opportunity ne babba sente okuva mu abaana ddala abaana abawala n'ogamba okay David International yagenda okundeeta kale kamuwe sente zange n'omuwa sente zonna z'obeera okoze eki naye nga tolowoozezza ddala kituufu yeye kubanga mubiwulira bulijjo abantu babba sente naye nga babbira mu mannya g'abantu abalala naye mwanguwa nnyo okuwaayo sente zammwe. At the end of the day ne mujjanga mukaaba David yanzibye not erinnya ly'omwana naye nga takubbanga nako nga tayogerangako naawe. Recently lwakuba essimu yange ezikidde ngeze otuuka waneno nga ezikidde naye nga omuwala yazze so omu si babiri babadde nga bajja nono namuwadde obudde ne mugamba ku nnamba eyo nti Rozet David International namulako nga mumukolya surprise naye obadde okimanyi nti mufere mubeera n'abantu ababbi mubeera n'abantu abafere ne mugamba okakasa nti ye nti mpe ennamba ye okumpa ennamba nga ku nnamba za David ze nnina tekuliiko wadde neemu. Nengeza kwogera ne Guy nga we nayogeddeko naye teyanzizeemu ne mugamba mpa conversations zammwe okuva mu mwatandikira nampeereza
nenga owulira eddoboozi lya Guy nga bw'ayogera ng'eddoboozi terifaanagana na kwadde lya David International. David International akola live ze n'ayogera. David International niwe akola interviews, of course yali ayogera. Naawe osobola okulaba nti lino eddoboozi si lya David. So sometimes mubbibwa ne mubeera mwagadde kubanga muli careless. You don't want to know. Comparing eddoboozi ly'omuntu ogambe ddala kituufu n'eddoboozi lya David International. Ddala kituufu n'eddoboozi lya Aviator. Ne kukasa owulya nti Aviator yapostinze kano, Aviator yapostinze kali, ayina omulimo, anoonya emirimu, kangenda nfunira omulimo. Bukasita owulya nti ofunye ennamba ye ne mwogera naye, guno kakasa nti ddala kituufu oli mu kwogera naye. Ebintu bino byava amabega ddala, abantu babba abantu mu mannya g'abantu abalala. So nze mbadde nga nsaba mubeere beegendereza kubanga mutta amannya g'abantu. Novayo no postinga gundi yanzibwa naye nga tayogeranko naawe. So mutta amannya g'abannammwe ate nga temuyina nga tebalina kye bamanyi nga bali very innocent naye nga tebalina wadde kye bamanyi. So saafute nabudde gamba David nti omanyi ate kati Wuuno biki twatugende nedda eddoboozi owulira nga teribera nkolya David ali mu kwogera na muntu mulala nnyo awoza David n'omulala ekinaba ogendo kikibeera nti Aviator yeyita Aviator tabeerangako Aviator. So nze message eno mbagamba mwenna abatuwuliriza aba Nyondo Media, yes mujja nyamba ontimbireko ono nyamba ontimbireko oli. Ffe tetumala gatimba mannya g'abantu, tetumala gatimba bantu kubanga si ye aim yaffe kutattanya mannya g'abantu, kutimba bantu nedda si bwe kiri. Naye mubeere very careful. Abantu aba pretending nga bafunira abaana emirimu ne beeyita amannya amalala agatali gaabwe ne bapostinga ne balimba ne bacreatinga zi fake accounts ku TikTok, ku Facebook ne muba followinga nti David International, nti Aviator ne babalimba ne balya sente zammwe. So ekintu kyemukola nammwe temuli careful. At the end of the day ne mujjanga ate mukaaba ate gundi yanzibye naye nga before teweebuuzaako nti Rozet no ndi mukwogera na Aviator naye yaŋŋambye afuna emirimu. Ddala kituufu afuna emirimu? Ojja ku ending omaze kutomera otomedde na muntu mukyamu otandise kukoona linnya lya muntu mulala nga talina nakyamanyi. So nze ye message yange nti Rozet oli yajja naŋŋamba mukwano gwe, Rozet oli yajja naŋŋamba simanya brother wo ne muwa sente zange. Lwaki tosooka kuneebuuzaako bw'abanga yakugamba nti Rozet ono brother yaŋŋambye brother wo asobola okunfunira omulimu, olina ennamba yange already. Lwaki tosooka n'ojja n'ombuuza Rozet wano olinawo brother wo? Nze baganda bange sibakweka. Buuza Rozet wamma ddala kituufu ono brother wo naye yaŋŋambye ajja kunfunira omulimu, ddala kituufu asobola okugunfunira? Then nenkubulira ekituufu ddala kituufu brother wange oba si brother wange. Naye ate osooka kutomera at the end of the day tenojja noga ate brother wo oli yaŋŋamba brother wo oli yaŋŋamba brother wo. Ebintu ebyo babikoze ebbanga nebbanga era nga bakyabikola. Bannagenda ddala abaana ab'obuwala mubeere very careful. Eyo nga tuvuddeyo mbadde njagala twogere ku nsonga of course ensonga za visas, twogere ku nsonga za traveling agencies. Yes, naddala ez'abano Uganda waneeno ezikola ku byogera by'abaana. Of course companies ezimu weeziri ziri mu cooperatinga and of course they are registered naye nga bakola ebintu nga tebiri legit, nga bateeka abaana mu overstay irresponsibly ate nga tebaagala kumanya kubanga baba bamanyi omwana talina wagenda kuloopa tebalina kibagenda kubakola. Abaana bangi abali wano mu UAE mu overstay not simply because they didn't bother to do the visa change or to do any other kind of a visa. They do, by the end of the day ne babulizaawo nga ate companies ziri registered.
nga operatingira ku mazima nga za registeringibwa era nga weziri wano zimanyikiddwa nenge ebintu byezikola nga si byesimbu. I think ngenda komawo mu kavidiyo akokubiri we discuss about that. But for the issue of bano Rozet postingira ono yanzibye oli yanzibye nze mbadde nsaba nga naba kujja gye tuli kugamba nti postingira ono bamutumunonya Hey.